Ebintu bitabuse omubaka wa Kawempe North Honorable Hon.Ssegirinya wetwogerera mu kiseera kino nga obulwadde obumugoyedde ebbanga bwagattako n'ebibonerezo ebikakali wakati mu kkomera gye yasibwa okumala ebbanga. Olunaku olwaleero wetwogerera nga Diiru wakati wa His Excellency Principal Bobi ne lawyer omukukutivu amanyiddwa nga Nalukoola ebintu bigenze maaso n'okuba nga byekyusa. Webukeeredde olunaku olwaleero nga meeting eyabaddewo era getulaba getulina okusinziira olupapula lwa Bukedde amawulire agafulumiddemu enkyalo olunaku olwaleero galaga nti waliwo deal eyakutuddwa wakati wa lawyer Nalukoola ne Principal Bobi. Ngenda kuba nkuwa ebyabadde mu meeting eyo eyabadde ey'ekyama so nga ate mu kaseera ke kamu nkubuulire ne lawyer Nalukoola byateeseteese okubanga akola. Ekibiina kinuupu wano balaga nti meeting eyabaddewo omukulu lawyer Nalukoola yakiyingidde mu butongole era nga saawa yonna agenda kubeera alekulira ekibiina kye officially ne Makerere Kavulege ne maaso n'okubanga emwaniriza. Runesa Properties yefeba kabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo kwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25/5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25/5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 nkwanirizako buterevu Josinzidde okubanga otulaba okosako n'okubanga otuwuliriza ku Mukutu Vika exclusive nkubuuzaako nenkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Video giweka like kijambe kutambula ku misinde gy'amaanyi infinite uke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Okay, kakati peji ya 5 Bukedde olunaku olwaleero awandiise ng'agamba Diiru ya Bobi ne lawyer Nalukoola ereka ludda wa Ssegirinya. So ne batusindika ku muko gwa 5 era bino bwe biti bwe biwuliddwa okusinzira ku Bukedde. Ekuteereddewo ekifaananyi nga bw'okiraba nga Bobi Principal ali ne lawyer Nalukoola. Diiru ya Bobi ne Nalukoola bwe bati bwe batandise. Bukedde agambye nti munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola amaze okutula Diiru ne President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu emuyingiza mu nuupu mu butongole era essaawa yonna agenda kwanjulwa eri bammemba b'ekibiina ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule. Already bano bamaze okukakasa aba Bukedde nti meeting eyabaddewo wakati wa Principal ne Bobi bakutudde Diiru lawyer Nalukoola n'abanga ayingidde ekibiina ki National Unity Platform bakinuupu mu butongole era essaawa yonna agenda kubajja mu kitebe e Makerere Kavule ayanjulirwe bammemba. Bukedde yakitegedde nti Kyagulanyi ne Nalukoola basisinkanye ku Lwokusatu lwa wiiki eno ku ofiisi z'ekibiina e Makerere Kavule era ng'ensisinkano eno Nalukoola mwe yasaliddewo okwegatta ku nuupu mu butongole. Bongerayo ne bagamba nti oluvannyuma lw'okulekulira ekifo kye ekyokuba munnamateeka wa DP
n'okwabulira DP mu butongole, Nalukoola yalaga dda nti ayagala kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Kawempe North ekirimu omubaka Ssegirinya Muhammad aludde ng'atawaanyizibwa obulwadde okuva lwe yava mu kkomera. Meeting okusinziira ku Bukedde egamba nti looya Nalukoola oluvannyuma lw'okulekulira eri mu DP nga munnamateeka, jjukira nti looya Nalukoola abadde munnamateeka w'ekibiina ki DP ng'akola emirimu gye egy'obwannakyewa era enfunda zonna azenga addukanyiza emirimu gye mu kibiina ekyo ki DP. So Bukedde ayongerayo ng'agamba nti mu kiseera kino abali ku lusegere lwa Ssegirinya bagamba nti naye akomawo mu kalulu ka 2026 asobole okuweereza bannakawempe nga bwe yali abasuubizza, kyokka obulwadde n'okusibwa mu kkomera ne bimulemesa. Ssegirinya Muhammad agamba akomawo okwesimbawo mu kalulu ka 2026 asobole okuweereza bannakawempe nga bwe yali abasuubizza, kyokka obulwadde n'okusibwa mu kkomera ne bimulemesa okutuukiriza ebyo bye yali akoze eki bye yali abasuubizza. Kati engeri gye ngenda ofunamu ku maanyi. Kati bino ebigambo bya Ssegirinya okusinziira ku bali ku lusegere bwe bategeezezza Bukedde, yagambye nti engeri gye ngenda okufunamu ku maanyi, engeri gy'agenda okufunamu ku maanyi, ayagala ekisanja ekirala asobole okukolera bannakawempe bye yali abasuubizza mu mbeera eno wategekeddwawo omukolo gw'okwebaza Katonda nga Novemba 15 omwaka guno gwa 2024 ku kisaawe Ekkomamboga, ng'enteekateeka ziwomeddwamu omutwe omubaka Alani Ssewanyana owa Makindye West. Bano nno bwe baali basibiddwa gwe baali bamusiba naye mu kkomera nga bavunaanwa okuba n'akakwate ku bijambiya ebyali e Masaka. Wabula okujja kwa Nalukoola kuleeseewo obunkenke mu bawagizi ba Ssegirinya olw'omukululo gw'erinnya nga munnamateeka aludde ng'awoza emisango gy'eddembe ly'obuntu ate nga mwana nzaalwa y'e Kawempe. Ndowooza kati muwulira ebintu bino bwe bigattira. Kanso Nalukoola mwana nzaalwa yawa y'e Kawempe, that's why yasazeewo okujja luddawa okujja okwesimbawo mu Kawempe. Gye buvuddeko nga Nalukoola tannaba kwegatta ku Nuupu, yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okuwolereza ekibiina ng'ali ne munne George Musisi mu musango Kibalama gwe yawawaabira Nuupu nga akaayanira obwannannyini ku kibiina. Mujjukira Kanso Nalukoola yeegatta ne munnamateeka w'ekibiina ki Nuupu George Musisi ku musango Kibalama gwe yali ayagala gwe yali agamba nti Nuupu teyamuwa ssente oba tagiguzanga ku kibiina. I think mujjukira story eyo. So kati Nuupu lawyer gwe yali eyina omutongole yali George Musisi, up to date ye lawyer wa Nuupu. Then bafuna assistance okuva ewa lawyer Nalukoola, era baali bannamateeka babiri abayimirira mu musango gwa Kibalama, era bwe batyo ne baguwangula. Ekibiina ki National Unity Platform ne kikakasibwa nti kya mwami Principal Bobi Wine. Okay, kakati ng'awo tuvuddewo Nalukoola waddenga gye buvuddeko nga Nalukoola tannaba kwegatta ku Nuupu, awo mbadde nkuyisizaawo ne George Musisi
n'ekibiina kino nuupu libaali bakolaganamu n'enkolagana. Okay, kanziremu statement eyo gye buvuddeko nga Nalukoola tannaba kwegatta ku nuupu yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okuwolereza ekibiina ng'ali ne munne George Musisi mu musango Kibalama gwe yawawaabira nuupu ng'akaayanira obwannannyini ku kibiina. Kino kiraga engeri abakulu mu nuupu gye babadde bakolaganamu ne Nalukoola wadde nga abadde tannaba kubeegattako mu butongole. Okujja kwa Nalukoola kwongedde ebbugumo mu nuupu kubanga alabibwa nga ekyennyanja ekinene kye bavubye okuva mu DP. Bongerayo babukedde ne bagamba nti ng'agenda kwegatta ku bannabyabufuzi abalala abasooka okwegatta mu nuupu nga bava mu FDC ne NRM. Gye buvuddeko eyali omubaka wa Mukono South Mayanja Ssennyonga n'eyali omubaka omukazi ow'Empigi Temulanda Nakawunde baasala eddiiro okuva mu NRM ne beegatta ku nuupu mu butongole. Omubaka Timothy Batuwa owa Jinja South West ne Aga Isaabirye owa Jinja North Division nabo beegatta ku nuupu nga babulako kulangirira mu butongole. Meeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjogi bwe twamutuukiridde ku nsonga ya Nalukoola okwegatta ku nuupu yagambye nti ye nga ssentebe wa nuupu e Kawempe yabadde tannaba kukimanyaako era n'agamba nti okubaako ky'ayogera agenda kumala kufuna bukakafu okuva ku kitebe. Ate ye Ande Simon Kaweesa kansala akiikirira Mugalu na mmere e Kawempe yagambye nti ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kikkiriza bammemba abapya era Nalukoola bw'abazze bagenda kumwaniriza. Ku bya kkaadi ya nuupu mu Kawempe North, Kaweesa kansala yagambye nti bagenda kuvuganya ne Nalukoola era akasengejja k'ekibiina bwe kanaamuwa kkaadi yajja kumuwagira naye tayinza kumuleka kuseeyeeya buseeyeeya n'aweebwa kkaadi olw'okuba mupya mu kibiina. Oyo nno bukedde gye buvuddeko kanso Nalukoola yavaayo officially n'alekulira ku kifo ky'okubeera munnamateeka wa DP mu butongole wabula n'agamba tannava mu kibiina ki DP officially. Kati bukedde ewandiika ekulaga nti kanso Nalukoola yazze neyegatta mu kibiina ki nuupu oba neyegatta ku nuupu wabula ayina n'ebigendererwa oba n'obwagazi mu kwesimbawo mu kifo kya Kawempe North. Ekifo kino ekya Kawempe North kye kirimu omubaka Ssegirinya Muhammad era nga ku kisanja kye eky'emyaka 5 tasoboddeeko yadde mulundi na gumu kuba nti afugako emyaka 2 oba akulembera emyaka yadde 2. Ekyo kyalema. Ssegirinya ebbanga alimaze mu kkomera na mu bulwadde up to now akyali mugonvu. Juzi yalabikirako e Makerere Kavule ng'ali ne maama just wali nnyo kyamaanyi kye yayogera. Emirimu mu office ye giddukanyizibwa bayambi be era constituency ye ebizibu byayo byonna bituuka mu office but omubaka ng'omubaka Ssegirinya taliimu. Now kanso Nalukoola yalangirira nti ekifo kino ekya Kawempe North akyegwanyiza era muweteefuteefu okujja okwesimbawo naye n'ateekawo disclaimer nti tazze kuvuganya Ssegirinya Muhammad
kubanga ekisanja kye eky'emyaka 5 kikyatambula tekinnaggwako. Wabula oluvannyuma lw'emyaka gino 5 ekisanja kya Ssegirinya nga kiweddeko, ye waasabira bannakawempe bamutunulemu era bamukwasa obwesigwa asobole okutambuza fayiro ye ya constituency yaabwe mpaka mu parliament. Bobi Wine ekyokubanga akkiriza Council Nalukoola ayingire NUP, it's a big take because Nalukoola yali akoleddeko NUP. Ekyo tukkirize tugaane nga Bukedde bwewandiise era nange nenkujjukiza nti omusango Kibalama gwe yali awandiise gwe yali awaabye mu kooti ng'agamba NUP yabba kibiina kye teyagikiguza mbutongole. George Musisi munnamateeka wa NUP omu yali teyeemalirira, so baafuna Council Nalukoola, and of course Nalukoola amanyiddwa nti emisango gy'obwannakyewa abadde nga ajja agigobako ate mingi ku misango Nalukoola gy'awangudde oba gy'aggosiza. So eba big fish evubiddwa, ekyennyanja kinene kiba kivubiddwa mu dippi ne kireetebwa mu NUP. Naye ate era temwerabira mujjukire ba Mathias Mpuuga Honorable nabo byali byennyanja binene okuva eno mu FDC okuyingira NUP okuva mu kabinja ka DP bloko. Naye ate era temwerabira mulimu n'ab'omugaso abaava eno mu FDC ne bajja mu NUP okugeza nga bannambooze. Era temwerabira abantu nga ba Honorable Kibalama ba Honorable Bwanika bonna baava eri okujja okwegatta ku NUP. Kati ekibuuzo kiri nti kaadi egenda kuweebwa ani? Nalukoola waali azzaali fresh and clean. Ssegirinya Muhammad waali abaddewo but Ssegirinya mugonvu. Ffenna tukkiriza tugaane Honorable Ssegirinya Muhammad bannakawempe bamwagala, naye ekibuuzo kiri nti akyasobola okuddukanya constituency. Omwaka ogumu ogusigaddeyo tuyingira akalulu tukakasa Ssegirinya agenda kubeera ali stable, omubiri gwe gugenda kubeera fit for the campaigns, because waliwo that time, that period of campaigning. Ssegirinya anaasobola campaigns ezo okusinzira ku mbeera ye ey'ebyobulamu? Ye abaffe bannakawempe bo bagamba ki? Banakkiriza bagende ne Ssegirinya mu mbeera gy'alimu oba banakkiriza bagende ne Council Nalukoola? Awo tuba tunuddewo tudde ku ki NUP kati eri kutwagala gundi yadde tasobola kukola, kuba kati Honorable Ssegirinya singa aba akomyewo nga era tannaba kuba bulungi mu byobulamu abantu ne bamulonda, anaasobola okukola oba constituency n'asigala eddukanyizibwa bayambi be nga bwe eddukanyizibwa leero, oba kaadi bakkirize bagiwe Council Nalukoola fresh and clean, slow but sure addukanye. Omusajja watugamba nkejje. So Council Nalukoola I think asobola okufeelinga gap and amanyi politics ekyala munnamateeka, naye era tetwerabira Council Nalukoola okujja kwe yadde munnamateeka omusajja nga Honorable Mathias Mpuuga eyatuuka ne ku level eweebwa ekifo kya lead of opposition mu NUP. Biro byonna abiri abibadde, ekibiina we kituukidde okumugjamu obwesigwa ne kimuta. Council Nalukoola abalala tebaamukubemu ebituli ne balowooza nti naye azzaawo. N'ekirala twebuuze nti NUP erina abaayo beezimbye politikale, oluvannyuma lw'okuzimba abantu baayo politikale ne tubaawo n'abantu abeetaagibwa because of their brands and their professionalism in politics and in law. Kati Council Nalukoola si omu ku balina omusingi gwa NUP, naye ate y'omu ku balina obumanyirivu mu by'obuki, mu by'obufuzi ne mu mateeka. Kyokka ate
ate Hon.Ssegirinya y'omu kwaba abali ku musingi gwa Nuupu era nga n'obumanyirivu bw'alina obutono mu by'obufuzi abufunye ebbanga lyamaze mu kibiina n'omusingi engeri gye gukoze eki gye gwamuzimbibwamu. Kale ekibuuzo kiri nti kaadi tugiwaani ffe nga bannakawempe nga bannanuupu then bannakawempe tulondaani. Nalabye katya era yali yasaba ttaamu 2 mu kujja kwe. Anti ekibuuzo kiri nti Ssegirinya embeera gy'alimu emusobozesa okuweereza abantu nga ofiisi teddukanyizibwa bayambi be. Nti kaakati nnonzi ono Kanso Nalukoola abasisinkanye olusozi gambalagadde Ssegirinya ne Nalukoola. Okay, kaakati nze ndowooza Kanso Nalukoola mulungi naye Kanso Nalukoola yalisoose kuyita wa Ssegirinya n'akakasa Ssegirinya oba amurecommendinga oba and to do that walina okubaawo meeting mu Nuupu wakati wa Ssegirinya, Kanso Nalukoola ne principal. Kuli omusibe ate kale nalabye akalulu kano kazibu. Kanso ebbanga lyabaddewo nga musajja gentleman slow but sure, musajja yatudde ku ttaka ng'alina byagaba. Ninga Kanso abadde atya Kanso atandise okuzanya politics. Kati Kanso awumuzzaako amateeka ebbali atandise okuzanya politics. Kale byebyo byensobola okuba nga mbawaako mu kaseera kano akadde ndowooza akandiiridde oba oli awo empiiga. Kale byebyo tunaddamu mubeere bulungi mweraba. Runessa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku 5 ku miliyoni 1.5. Tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Runessa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ngompereze biwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15.